nebuuza lwaki Doni ali concerned mu relationship y'aba n'abantu. Ekisooka omulenzi mumanyi omuwala mumanyidde ku mpewo jasinga naawe bw'okola ki bwe mumumanyi naye bambi ekituufu kiri nti nothing was personal ku mukyalo oyo. Nothing was personal. I was just like in shock. Like ono ye smart wire gwemanyi oba baleeseeyo omulala. Actually in the beginning nabadde mmanyi muwonge kubanga nabadde mmanyi muwonge kuba muwonge yewa nenga muwonge n'atulyako emikolo nagenza okulaba nga kyekyo bati mu butuufu olunaku lwali 16 of August ku show yange ya Angela Kalule ku show yange ya Angela Kalule. This is how I met this man. Mwena mwebuuza this is how I met this man ku show yange ya Angela Kalule. So nothing is personal nti noobangezako okulemesa kintu kyoli mukongulating abaganda bagamba muyozayoza era twamusanyukiddeko naye bw'olaba omuntu nga akola ensobi ng'osobola omulabula you come out n'omugamba weebereremu mwenyini abali wano nga mukuba engalo nga museka ekituufu kiri nti bambi bwe story eno nagyogerako a week nga simanyi nti beeyagala n'okweyagala nga simanyi nga neebuuza nga neebuuza ani ono kwegamba nga neebuuza nga noonyagaayo oyo nga njagala nga ndikubuuza MC Richie. Nabuuza MC Richie wajano n'owaanawaana abantu balinamu biki nembasanga naye omuntu yali bwati ne bwati gaayo oyo omumanyi otya because gaayi nze mukujje wange yajja akwanira ku MC Richie era nze the whole time gye namuwa obudde nga mmanyi ndi ne chali wange oshegeera nga mmanyi ne chali wange era nansaba okujja wane Vegas nansaba okujja okunkyalira wane Vegas ne mugamba well nze sireeta basajja wange olw'ensonga nti I have children kutegeera ne mugamba nze nina abaana sireeta basajja wange nandeegayirira nnyo ne mugamba mukwano sijja kusobola. First of all it wasn't my thing naye nga okwana yakwana n'agula ebyokulya byakunywa n'akola atya naye again sigenda kugaana kulabula nze nga nze concerned citizen bwe ndiraba omuntu gwe nalindiddeko oba ndabyeko ng'ayiwawo omubiri mu mbeera emu endala gw'omwana omuto ali eyo nja kujja nkubuuse because I look at that girl as a sister. Mulabanga bwe ndalirabye sister wange so I was willing okumulabula mugambe nti omanyi kiriibwa ekiti ne bwe kiti. The good thing kyenalabye Remi kyagenda tebayita okuganyirwamu ayinza omuwa empapula. That is the only thing kyagenda okujja mu mwami ono. Nze gayi teyanzina era bambi Remi saagala obeere eyo olumu omutwe nti biki teyankala katabambi era nze nalaba akagundi ke nalaba akagundi ke nakalabako kubanga yeeyambula bulungi nnyo naŋŋamba Doni njagala kukwata ku bbeere kuba nze mumanyi nyina ebbeere eryalagirwa nyina mizairo ne mugamba munnange oba oyagala okukwata ku bbeere nze nyina okusasulwa nobody rides for free naŋŋamba ngenda kukusasula ne mugamba sirya bbanja
ne mugamba sibya bbanja okitegeera nsasula okwateko n'asasula ne mukkiriza n'akwatako najjayo akadeede ako akadingidi ne saizi yako ngijjukira bulungi nnyo you know n'akajjayo natandika okomba obugere bwange like my feet natandika okomba my feet nakomba obugere bino byajjo mu August nakomba obugere bambi nakomba bwe yakomba natuuka ku ntikko nensasula omusimbi gwange nze nga business woman neneeyongerayo so bwe nalabye ekifaananyi ky'omwana ono ne nga bamwengeginga of course ng'omuntu oba omusanyukirako but at the same time oba oyagala omubuulire fena twagala okutwengeginga who doesn't want that? It's like every girl's dream. Era bavaayo ne mugamba donzera ali jealous bambi siri jealous olw'ensonga gayi namulaba olunaku lumu n'asigala nga akuba amasimu ayagala kujja kukola bwati kundaba ayagala kukola bwati neŋŋaana ne muganze bunnange naye kye nasinga okubuuka mu kyo yandaga nti ayagala nnyo okubeera famous natandika okuŋŋamba twekwate snapchat twekole bwe tuti ne mugamba munnange wakansasula sinnaba nakuva mu ddiiro buno obusente bwonsasudde bwagundi ate nkutandika okulaga ku media munnange that doesn't work that way. So I believe like ono muwala she's a victim ate mukubeera victim teyakkiriza mugamba mazima you know teyakkiriza mugamba mazima nga bw'onaagamba nti kati omuwala ono yakyamuse yabadde n'abba n'excitement n'alowooza yafunye it's like yalowoozeza yawininze lottery naye before you make a decision nti kaŋŋende n'omuntu omwami sooka omukoleko background check sooka obuwulirizeeko omanye nti omuntu ono gwe ndabidde kubanga Summer Festival etake yaliyo mu July nga 26 mu July nga 26 ne bava ettake omusajja najja wano nze yandaba mu August si July August nze yandaba mu August kitegeeza yasooka kulaba oli najja ewange okitegeera yasooka kulaba oli najja ewange bwe yajja ewange namubuuza olina omukazi naŋŋamba sirina naye I heard a lot about you from Richie. I really wanna be with you nze biki neyeeyogerako ebintu bingi nnyo ne mugamba nkubuulire nze sideetinga nze ndi biki sideetinga sirina na budde naŋŋamba Doni ekirooto kyange kyonna kibadde kukwatako naŋŋamba banange olina amannyo banange olina skini nampaana ne mugamba nkubuulire ebirooto bye siganye bituukiriza naye nze ebirooto eby'omuntu atalinaamu sibijja kukolaki sijja bikolaki sijja kubibeeramu you know ne mugamba anyway ne buli omu n'akwata ekkubo lye n'agenda ewuwe so mu kino tetuyabaddemu nti no kufiisa mukwano gwa mwana oyo sina reason lwaki bambi nfiisa omukolo gw'omuwala oyo era musanyukiddeko nti bamwengeginze musanyukiddeko nti bamuleeta Amerika obukosa emirimu gya Amerika weegiri tegiggwawo kubeera kulabirira bakadde gye gitandikirwako kubeera kulabirira bakadde kubeera ku babysittinga era olw'emi tujja mwaniriza mu community ngaffe naye nga bambi tekyabadde nti kiri personal nti I'm attacking her. I wasn't. I have no reason to attack her. I was just telling her nti omuntu gw'oli naye ali bwati. So it was her decision okubeera nga ye agenda n'omuntu we oba atagenda naye. It was her decision, and at the end of the day she made the decision nti ye agenda kulwambaga, which nti ffe tumusanyukirako kubanga ffe tuli bajjajja ebintu twabiretiringa. Bw'ojja n'ogamba nti ofumbirwa big eye, ffe nga tukkubira engalo tugamba good luck.
era if it ends in tears era yebaferamu nga tugamba nga bannanga tukubudabuda nga tunyiga pesa eddala next. So emikolo giwedde tuwejebaza nti emikolo giwedde kati tulina kuteekayo maaso ku lutimbe omuganda agayita maaso ku lutimbe naye nga kino nkyogeredde wano mukutomera olaba nti Nina Rose yali yatomera ono yatomedde bw'abeera yeetaaga bakuyita batya kubeera kuki yeetaaga oxygen kwajja okubeera after naye nga tumuyozayoza era tumubudaabuda. Abantu bagenda kubuuza Doni saizi yali etya nange tewaliyo kamunwe gwattooka eyo gwesobola kugirako emino emipya njagala mbabulire nange ndete tulina binganya tatuka binganya ettooke galamatoke tulina kandete waliwo wana amatooke tulina wano actually kandete different sizes leta amatooke nze kugereza kulondamu yennyini wewetamu hamu nze sibeerangako na muntu nembeera disappointed bwenti adambe obufumu bannange temuwoza mbu bannange emikolo gyawedde Doni Kikulume nze shira nnumirwawa siina we nnumirwa. I really do not care kubanga nze omuntu gwe mbadde sigenda kufumbirwa lwaki annuma tannuma bambi. I just feel for the girl because akyali happy akyalimu excitement, you know, akyalimu excitement, which is okay. We all do go into that excitement. Gemazima buli muwala baba bakamukwano baba akakuzina baba akakujjako embuzi olaba kipya nnyo olaba oyita kuli olaba tofugika. Ffenna bwe tubeera mu relationships empya tetufugika. Ffenna bwe tubeera mu relationships nga zirimu ssente tetufugika. Omala kwekoona n'omala okujjukira kati bambi ekigambo nti omwami abadde ava America, it sounded so big for her and I don't blame her. Nange nali nkozeeko amaalo saago nkutumya amatooka amapya ettooke ppya. Kituufu kiri nti love your man in silent because nze gayi nabadde simusuubira namulaba mu August omulundi gumu all the sudden nziramu okumulaba nti ali mu engagement. I felt for the girl because I knew the history of the boy. Not only muno me, there are many people abavuddeyo nga nabo bakiraiminga nti no bamumanyi abengagingako nange amawulire agabali ate abalala ganshokinze okitegeera ganshokinze amawulire gabali abalala nabadde manyi nze mmanyi player naye ate bwe baleese obujulizi ng'alina engagement 3 we nasembye okutegeera ne ŋŋamba Mukama Katonda nga mulungi. Singa omusajja ono yali akasolo singa ngenze mulosi singa kati mutadde ku listi ng'ate ne ku listi teyaligiddeko nenebaza Katonda nti nebeereramu ekituufu byali bya mwenge titwemitinga bya mwenge kati bw'otunuulira history we how he has come the way ng'ajja awasawasa tujja kulaba njagala kumala gakadede Banna this examples eziwerako manyi ebintu ebikora nona ndagajira bulungi so this example atoleta ebyo byonna toleta eyo awo era kastofu naawo eyo ye size emu oba wano atowakana hamu eri kati Doni meeting one nedda mukwano kati Doni meeting the guy one day makes you know him nedda guy ye yangamba vapo yega byakugamba sokolinde abakazi nga mukaaga sokolindeko okuzimu gwali elle
Guy yangamba mu hours zeyandaba. Nambuza Doni. He was willing to propose to me. Mwezo hours nangamba Doni oyagala nkole ki. Nambuza Doni oyagala nkole ki. Oyagala nkole ki okakase muno nkwagala ne muwuza onjagala ondabidde mu bbaala ebbanga lino lyonna singa obadde onjagala lwaki obadde tonoonya ama public figure wali badde wanoonya dde ennamba yange if oba obadde onja nangamba Doni era nze bwe nava ettake Richie kasitayata nangamba agenda kola ki kumpe essimu yo naye kinsanyudde nti nzize ku mukolo gwo nenkumiitinga personally kati nze zo videos na postinze nange bansindikidde nsindikire kitegeeza nti bwe waba even waliyo other people ababadde bamumanyi nga ate naffe tulowooza tumumanyi then woogattiragatira okitegeera okitegeera woogattiragatira nze simu era sijja gamba nti mumanyi nnyo nze nagambye bugambi mu posti yange nagamba please do not marry this guy mumanyi gundi mumanyi ko gundi egundi liri singa gamba Britain suleka yakabere she will open it microwave it kati tompa okitegeera kati munnange ne mugamba nti Doni ogamba mumanyi omuntu osobola omumitinga n'akugamba ebintu nga bya mwaka ya meetinga nali ngenda ku airport nangamba please let me change your ticket okitegeera nagamba let me change your ticket tugende ffenne Vegas okitegeera ne mugamba sijja genda naawe I have children I do not take people to my house kati naddamu nenkubira Richie mubuuze Richie Guy bwati ne bwati omumanyi yansanze nansuubiza eggulu n'ensi omumanyi okitegeera kwe kumbuulira nti munange yali kusama festival biki naye kiri bweki ne bweki kati bwe nakoze post nange bwe nazuulidde amazima agasinga ne kugenda badde mmanyi nti bannange tuli ku gundi okitegeera nze simulinako buzibu bambi omukyala era nze obuzibu bwange mumbuuza mbusangawa obuzibu bwange sirina we mbusanga just bambi nnumiddwa ng'omuntu n'ogamba kiringa banagamba gundi oyo mulwadde wa siriimu n'ogamba nze nja kugenda naye oba ndwale everybody mu bulamu bw'ensena alina we baali bamugulabuliddeko naye n'agenda ne decision ye you know so nze omukyala muyozayoza nze omwami yansanga busanzi mu kibaala ngera omukozi wa ssente nze nasasulwa akasente kange nansaba okunkomba obugere era obugere ne mbuteekawo omwami ne yeetala n'anuuna obugere nga ice cream n'anuuna obugere era nze we nasemba okumulabira sidangamu kumulaba nazemu kumulaba ku mikolo era nze video ze bansindikidde nga bamaze kulaba posti nga nabo bali surprised you know nga bali surprised munnange banange kampini njawana essimu bwe mba nakoze bubi netonde naye nze bannange nze nali sisobola nakukalakata eyo sayizi nali sisobola kukalakata eyo sayizi akantu kali katono nnyo nze ndi muntu wa bwaguuga naye nagenda okulaba kasayizi katini